Mukama yebazibwe. Muli mutya bannange. Mwebale kubeerawo. Kaakati department yantumye ey'abakansala ab'omu nnyumba eno. Nagambye abantu mu services wedde nti ffe ba counseling department tuli mu kintu. Bw'omala okuwuliza ekigambo ffe tuli mu kintu nnyo nnyo. Kaakati nno twagala okuyita abagole bonna be tugasse mu kanisa eno ne tubabuulirira ne tubategeka okuba nga bakola ki? Bakola ki ssebo? Nga bafumbo saagala bannanga abakola ki? Njagala bafumbo. Kaakati nga twabagattira wano mu nnyumba eno ng'ono omukyalo ono gwe mulaba. Twagala okumanya bafumba bulungi. Tetwagala babe nga bakola batya? Batawanya abaami. Kaakati nga twagala batubuulire engeri gye bitambulamu. Oba bigenda bulungi, oba tebigenda bulungi. Batubuulire ku masomo. Kubanga oluusi muyinza okukola ki? Okubuulira abantu naye nga amasomo gabulamu nga galimu ebiraka. Kaakati nga twagala bajje batubuulirire batugambe bannange amasomo gano mugakwata bulungi naye gano gabulamu. Oba mwandikoze ne kino. Kubanga omanyi ffe nga department twagala kubeera n'omwoyo gwo gwa excellence. Mukitegeera? Ffe nga department twagala kulekawo legacy omukululo. Naye nasobola kuleka mukululo nga temusobodde kutuwabula. Mukitegeera? Kaakati abagole mu buwombeefu obungi ennyo ku lw'omukaaga nga 2 June mujje wano ku kyasaba ki 2 si z'abaddugavu naye ez'abazungu 2 ssaawa 7 kwa tumaze tube nga tukola ki? Bayibuli egamba iron sharpens iron. Mujje twogere tulabe engeri gyetusobola bayamba ebintu bitambule bulungi. Haleluya. Kaakati n'ekirala bw'oba otasobodde kujja wandiika kakiiti kyotekako linnya lyo ogambe nti counseling department ze nandyagadde mukole kino ne kino mukawe ani kajja tutuukako. Kaakati Solomon Tamale wanaatuukira okuba nga awasa nga department kyekyo. Mukitegeera? Mwebale nnyo okumpuliriza. Nsigadde nze mukyala wa Ntante. Mukama yeebazibwe.